Good afternoon, AFC. Good afternoon. My name is Nina Kankondo, and I'm here to submit my papers of expression of interest as a regional MP of Sangamo District. Nze Sentamu Julius ow'eddembe nva mu Bukoto South Constituency nga nze wano okupikinga forms zino n'okuzizaayo sobola okukiikirira abantu ba Bukoto South abamaze ebbanga nga tebakiikirirwa. Era ng'omulwanyizi w'eddembe ly'obuntu njagala kukwata ku ange eyo eriko okutyobolerwa kw'eddembe ly'obuntu kwe nninamu obukugu mu Uganda buli omwaka aba olw'okutulubuzibwa okusibibwa owatali kuwozesebwa owatali bwenkanya bwe njagala okugenda mu paalamenti tukendeeza abantu abali mu makooti abali mu makomera abatyoboolebwa eddembe lyabwe abasibibwa owatali ensonga endala zonna zijja kugobererwa ng'eddembe ly'obuntu lisiddwamu ekitiibwa. Nze Sentamu Julius South Nalwengo nze olwaleero ku kitebe Julius nze olwaleero ku kitebe okukozesa omwagaanyo ogwatuweebwa okupikinga forms zino si kupikinga bupikinzi naye olwaleero nzizeera mu butongole okwetondera bannalwengo bannabukoto South ne party president ne bannakibiina bannaffe gwe bawa kaadi atasobodde kutukiikirira n'alekawo obuzibu obw'amaanyi mu constituency n'agindekera nze atabadde mubaka n'enziba eddibu eryo ebbanga lyonna twetonda olw'omubaka owaffe bwe mumanyi obulungi Kagabo olwaleero ali eno naye bwenzijidde ku kitebe ng'omukisa tugulina ndi kakati yalina akakofiira alina baasi tuzzeeyo mu constituency okulaba nga tukola byonna ebyalema nga ali mu kutangatanga. Olwaleero fomu zino nfunye omukisa n'enzitwala ngenda kuzizza mu kaseera akatono ddala nga zijjuziddwa n'ebisaanyizo byonna ku ebiri tulabike nga tukiikirira bannabukoto South tuzibe eddibu eririyo naddala okutyoboolebwa kw'eddembe ly'obuntu wali okutema ebijambiya tetufunanga bwenkanya. Kunda ku lusuku like you have had with ugly advice you have people must do somebody who has a minimum of level. It's extremely critical, extremely important that you certify that academic treatment is in the Good afternoon, AFC. Good afternoon. My name is Nina Kankondo, and I'm here to submit my papers of expression of interest as a regional MP of Sangamo District.
Nze Sentamu Julius ow'eddembe nva mu Bukoto South Constituency nga nze wano kupikinga forms zino n'okuzizaayo sobola okukiikirira abantu ba Bukoto South abamaze ebbanga nga tebakiikirirwa era ng'omulwanyizi w'eddembe ly'obuntu njagala kukwata ku ange eyo eriko okutyobolerwa kw'eddembe ly'obuntu kwe nninamu obukugu mu Uganda buli omwaka aba olw'okutulubuzibwa okusibibwa owatali kuwozesebwa owatali bwenkanya bwe njagala okugenda mu paalamenti tukendeeza abantu abali mu makooti abali mu makomera abatyoboolebwa eddembe lyabwe abasibibwa owatali ensonga endala zonna zijja kugobererwa ng'eddembe ly'obuntu lissiddwamu ekitiibwa. Nze Sentamu Julius South Nalwengo nze olwaleero ku kitebe Julius nze olwaleero ku kitebe okukozesa omwagaanyo ogwatuweebwa okupiikinga forms zino si kupiikinga bupiikinzi naye olwaleero nzizeera mu butongole okwetondera bannalwengo bannabukoto South ne party president ne bannakibiina bannaffe gwe baawa kaadi atasobodde kutukiikirira n'alekawo obuzibu obw'amaanyi mu constituency n'agindekera nze atabadde mubaka n'enziba eddibu eryo ebbanga lyonna twetonda olw'omubaka owaffe gwe mumanyi obulungi Kagabo olwaleero ali eno naye bwe nzijidde ku kitebe ng'omukisa tugulina ndi kakati yalina akakofiira alina baasi tuzzeeyo mu constituency okulaba nga tukola byonna ebyalema nga ali mu kutangatanga olwaleero fomu zino nfunye omukisa n'enzitwala ngenda kuzizza mu kaseera akatono ddala nga zijjuziddwa n'ebisaanyizo byonna ku ebiri tulabike nga tukiikirira bannabukoto South tuzibe eddibu eririyo naddala okutyoboolebwa kw'eddembe ly'obuntu waliyo okutema ebijambiya tetufunanga bwenkanya waliyo ebirala bingi nnyo abaana bali mu makomera abalala bali mu Masaka basibiddwa eyo Edi Mutwe n'abalala bakyali mu makomera eyo omusango ebitategeerekeka naye nga ndi mu paalamenti sijja kukkiriza kintu na kimu kuyitawo naddala ekityoboola eddembe ly'obuntu olw'okuba ndi mukugu mu kyo with a master's degree mu ddembe ly'obuntu saagala kulwanirira balala nga bannayuganda weebali bannabukoto South weebali ebigendererwa bingi naye nze njagala kulwanira ddembe ly'obuntu n'obwenkanya mu kitundu kyaffe bannabukoto mweteeketeeke okukiikirirwa omuntu azaaliddwa eyo akoze emirimu gyonna gye mumanyi obulungi eddibu nja dizibikira mbadde ndizibikira siri mubaka kati ndi mubaka addako wa Bukoto South neyanziza omukisa ogumpeereddwa ekibiina kya National Unity Platform era mbaagaliza ne bannanga abali eyo abapiikinga forms abazizza tuzizze abantu akalulu n'ebyenda bibeetokote. Nze Ivan Kyeyune bannayuganda gwe baagala ennyo ng'owazungulu ku Lwokutaano. Nze Ivan Kyeyune buli munnayuganda gwayagala ennyo owazungulu. Nzize okukomyawo forms zange eza expression of interest nga njagala kukulembera Nakasongola constituency kuba member of parliament. Omulundi oguwedde navuganya bulungi ku kifo kya member of parliament ku kaadi ya NOP nenkolera ddala bulungi naye abasaatuusi abanyaguluzi b'NRM ne banziba akalulu olw'omukwano gw'abalonzi b'e Nakasongola gwe bandaga ne baŋŋamba nti ku mulundi guno tukomewo tujja kuba tuzibikidde buli kituli ky'ababbi era bannayuganda mwenna mbakakasa nti nze omu ku bantu abayivu munnamawulire omu atajja baswaza ajja okubeera ku ffulo ng'eddoboozi lye liwulirwa lwanyise abasajja abo abatawa bakozi kitiibwa abatawa bannamawulire kitiibwa naddala okukubanga ab'amawulire mu kampeyini za politics abantu abo abakenuzi abalidde ssente Nakasongola district okubanga yonna yonna okufuna amazzi ogakima mu bidiba ente mwe zinywa emyaka 4 Nakasongola gyewagiridde NRM yandibadde buli lujja lulimu amazzi amayonjo
twalibadde nga buli maka galina grid y'amazzi ya National Water.